era commentinga kweno kesi bajja kwokya nnyo ababuukira etokota bajja kwokya nnyo buli awa opinion ye right now ajja kwokya. In fact saagala kuba discussing nga bantu but I don't think the waliwo clean profiles kubanga first of all olaba n'engeri gye biri handled. Bwagira bwati gundi agiza bwati kamera gundi mara agiza bwati kamera yo onyonyolani onyonyolani kubanga kuba bagambye abantu bano mu balowoozese bwe muti nga balowooza kyobola ejja bakedde nga banyigidde gundi leo bakedde banyigidde gundi Hajjati atadde odienka kati nza sisobola kukkiriza kutambulira mu ekyo betusuubira nti balina amagezi agategeera ogenda okubeeka nga batukolako damages zetukyasobola ate naffe kwebeera kakati ffe abalinamuuko ku ntegeera ey'obuntu bulamu batukosa n'osanga omuntu olw'olwaleero ng'akugamba nti nno simanyi namanda ayagala semanda lwakubanga ye akikkiririzaamu mulimu. Nze ndi musajja musiraamu n'ekyo okukyoge okuŋŋamba nti nze Semakula mpase Namakula tekinzijira tekimpoomera saaga kinneesittaza n'okunneesittaza. Omanyi oli bw'alaba nga ayagala okigiramu awo akikkaatiriza eddala nti nalina authority ng'atabulamu olulimi olutali lwawana wajo nga wakulaga nti nno gwe totegeera bw'oba tosobola bitabula bw'otyo totegeera bw'oba n'abagamba nti naajo akalo yayogedde yakyogerako ngaani. Era kaakati waliwo omukyala alaba vidiyo eno ng'awulira ayagala nkube Hajji ne wabeerawo omwami ali eyo ng'agamba nayo byayogera kati tebitujjira bulungi. People are driven by emotions. Nze waliwo wano ekyanneezingako okwo okirawo ekyabeerangawo naye ng'abantu naye Hajji Bakaluba tasobola. Omusajja oyo kigambe kitya kyajja naye Hajji Bakaluba omusajja ota era oba oli awo abasajja tobagaanira abasajja naye ng'oli agamba naye omusajja oyo mumanyi teyali kwegamba oteekawo embeera waakiri bakugaanira naye omusajja oyo ne bw'aba nga yakikoze waakiri yalibadde yamugamba edda sirika. Ensonga Owaye gwe mugezi wange. Oli omu atambule na mutwe gwe. Oli omu atambule na mutwe gwe. Layini twazisaze abantu ne basala layini ne badda mu leeni zino ne badda mu ziri naye akanoonye ku mugezi wange ne batagala kanoonye ku Hajji ne batagala ambuulire ki ekigenda maaso Hajji soka weyanjula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uli omu atambule na mutwe gwe netegerera nawe wetegerere ensonga zitabuse tubeere eka. Nze nno owaziŋŋambyeko nwanagana n'obudde okuba nti ntegeera ebigenda mu maaso naye lwakuba nti ate nze munne nina ekizibu olaba ne bw'ogenda ku TikTok yange olwenso nenfolowinga abantu si baakono kati ate oba okuno ebujja ennyo nnyiga wano omutima we gubwatukira tatatata ne babanga eze Uganda tebazindeetera. Nze siraba TikTok ye Uganda. TikTok ye Uganda eyinza okusuula eddalo. Buli omu mugezi buli okwegamba bw'oba omanyi okulabirira obwongo bwo togigenda nnyo kusuula eddalo. Kati ensonga eziriwo Stole nagibuuka gwe oginyingizaamu netulako bweti nenga zino ensonga we zituuse kati nga zimuko ensonga nnene zirimu ebintu bingi naye nga oba tuzitandikirewa. Nze kati bw'ozinnyonnyodde nina okutegeera okwange odi oziwulidde nziwulidde naye nze nsooka kuba ka disclaimer kange gw'ojja kwagala ontwale nga situnula mabega omanyi nze dajja kuno ku social media naye wendagaana yange esookera ddala siyingira mu bintu biri personal si mentioninga linnya lya muntu naye nsobola okwanalizinga ensonga bw'ebaawo mu kifaananyi ekinene lwansonga nti Faruku olaba buli kintu kye twogera wano ku social media n'omubi abaako owuwe
bwe bakwata omuntu nga yabbye gwe bw'oba okyagamba mukube ku mutwe nga maama we agamba omwana wange kati olumu bw'oba okikola otunuuliramu ate ababe kaakati mubaamu ebyange byenjira nti okwewala okulumya ate n'abalala bekikwatako nze ntambulira nnyo mu buntu bulamu mu buntu bulamu nti kino kibaddewo but as a society tusobola kumuvinga tutya okuva wano abantu bonna nze mbalawe baba bakola zino analysis bajja already ng'oli alinako sayidi ye n'akwata n'akomerera naye ng'ate omulimu ogwali badde omutuufu ogw'ababuulizo omutuufu nti ekizibu kizze naye tukoze tutya kubanga society tetusobola kutuuka ku stand still tulina okutuuka naye ideal situation yali badde etya kuba kati ekiriwo weekiri nga ffe tugenda kukola ki kati olaba buli omu avaayo okusinziira nze bwe nalabye ate okusinziira buli omu aba yakoze eki yalabye naye kaakati kyatuuseewo tugenda kumuvinga tutya okuva wano kaakati ebintu bino mbiwulidde naye kenjagala Faruuku omanyi nze njagala nnyo okutambulira mu kutegeera abantu abamu bamanyi naye si bategeevu ogenda okulaba abantu buli we batambuza mu nsonga zino nga bazikolako analysis abantu balina obulumi bwabwe ng'abantu era bwe baba boogera ebiseera ebisinga ogenda okulaba ng'awunzikira ogenda okuddayo n'otunula mu personal life ye nga bw'atyo nze nina wano akantu ke nayigiriza abantu naye ngamba nti olaba amawulire ago nga gazzeeko ogenda okuwulira nga bagamba omukyala bamukwatidde mu bwenzi ng'ali wagundi bwe bwoba otudde awo ne mukyalawo nga mulaba TV ayinza naye omukyala oyo naye yakoze eki okyoga otya omusajja naye nga mu mmeeme yaga naye yakoze bubi teyakazanye bulungi kaaba asirikidde mu mutima gwe wawulira owagundi nti gundi bamukutte simanyi yabadde atwala malaaya waka ate kati yeewozezzaako mbu simanyi yabadde amuwa bwirifuti bw'okiraba nga kikola rawundi hamusajja abaga hamusajja muna kyamusuniddeyo nti omuntu alina ekifaananyi kyalaga abantu ne wabaawo n'ekifaananyi ekikyemu ennyininnyini nti abantu naturally bali biased okusinziira ku biriifu zaabwe kati ne kino ensonga bwebezze abakyala basooka kuyiika ku lw'abakyala yatukoze atya n'abaami mubamu abaga sajja gwamusuniddeyo sajja waffe yazanye weebale nnyo kyekyo ekigambo ekituufu naye kaakati kino bwana Faruuku kyatuuseewo ekigambo kiri nti ensonga zino nga tuziwadde amakulu tuddeyo ne tubuuza bakyabaleese ensonga muyinza ozikwata ne muziwa ennyo amakulu naye bakyabazireese omanyi mulimu ogamba bituuse mu maka ki naye oyinza okusanga nga n'abantu bennyini be bituuseeko kino si kyogera kukkakkanya muntu naye nga bw'otunuulira enneeyisa yaabwe nga bwe babadde bawangaala nga baba entambula yaabwe nga results tezaali kwewuunyisizza nnyo kuba tosobola kuddawo ku kyalo n'okwata ku ttama n'ogamba bannange nze ntidde omugagga yazimbye ennyumba ey'ebbaati obadde omusuubira kuzimba yaki naye abadde mu yesubi bw'agizimba baga musajja akoze eki kaakati mulimu ebintu ebituuka mu bantu nga naye obiraba tebibagudde wala nnyo tegwa nnyo kati olaba abasajja abamanyi demokrasiya baagaana okukuba omuntu ye tebaagala mob justice egaana amazima okubeerawo omusango okubanga guziddwa tekitegeeza nti nno gaana okuwuliriza omuntu kuba obaako ekirala ky'osanga mu kitya bw'okwata omukyala nga ssebbaawe nga mukubye akabazi ku mutwe justification ebeerawo ku ddakiika eyo mumutte naye ate omuzungu yakugamba sooka ojje sooka bakutwale ku limanda omale okwebakamu omwezi bwewebakamu omwezi ng'olina bw'oyogera nabo abasawo ogenda okubalaba nga batandika okugenda nga babuuza gundi omumanyi nga batandika okugyayo family background kati bwe bamala okuweza family background nga bamanya taata we yakolanga atya yasoma baabakubanga kakati nga babuuza ewaka mubadde mutya mubadde mulina amabanja mubadde mulina ekibayombya
balabe circumstances zire aha omukyala ayinza okuba bbaawe akabazi ku mutwe ne bagamba nti no yamukubye lwakuba yamusabye enva n'ogamba yi okumugamba okumwongera ku nva kyabaddemu bukyamu ki naye nga bw'oddayo n'otunuulira sitole gye yabadde etandikira omwami oyo yatandikanga okuleka 3,000 ez'awaka ate nadda n'atandika okuyomba omukazi n'atandika kutetenkanya kuba tayagala lutalo waka naye nga mu butuufu byasaba si byaleka awaka ate yazaala amabbali kati omukyala n'aba nga alina obusungu mu bwongo obwakola ki kati kino ekyokumusaba enva si kyekiba kimukubisizza eno eba manduso kati bo abaagala justice batunuulira ebintu ebyo byazze bitya kubanga omuntu atuuka ekiseera ayinza okugamba nalabye red natuusa obwongo obusobola we buba nga tebukyakola ki tebukyagatta nenkikola kati nga bagamba kale enziza y'omusango ekyusa ennamula nti wasse muntu naye kale katukusibeyo emyaka 5 kati ate ne mubaamu oli eyagamba nti nze kamutte lwa nsonga nti nno nafunyeyo akavubuka ku kyalo akavubuka ku kyalo singa ate nnoba wano sijja kubifuna ebintu bino naye singa mutta nja bigabananga nnamwandu mwenna muba musse muntu naye ebigendererwa circumstances ezituusizza ku kiri bikyusa nnamula ne bagamba wabadde selfish omusajja omulinamu abaana naye wafunye akavubuka naye mwenna musigala musse muntu naye oli ne bamusiba amayisa kyekibeerawo biki ebiba bibaddewo kati abantu tebatunuulira ebintu bino bizze bibeerawo bitya okutuwa results okutuuka wano wetuli kitegeeza biina gye byava abantu bano entambula zaabwe nze bwe ntunuulira in fact saagala kuba discussinga ng'abantu but I don't think waliwo clean profiles ze tugamba saagala kukakkanya muntu yenna nti ogambe nti gundi yagize bw'otunuulira mu kukyemmanyi ku bitambula kubanga first of all olaba n'engeri gye biri handled mulimu family ezibeera nga zo zisobola nga tesobola nakukkiriza wakola no obusungu omanyi omuzungu abuyita temporary insanity otuuka buba bugubwa ddalu bwa kaseera teri muntu ali luzira amazeyo myaka 10 agamba ne bamunziriza kati mutta obusungu bwagenda era bonna bali mu kwejjusa lwaki kino nakikola wajja wano n'okola ku story yali ya mukulu Sempala olaba wali ogikola oyinza okusanga nga waliyo forces ezaali zibagamba mulekeraawo kuba tulina erinnya famire yaffe profile efaanana bweti ne bagakale bino tulwane tulabe nga tubikola kiwadde okiraba nga kiringa ekyava naye olaba nga mulimu ekyazikira mwalimu abanene abaali bakola ki naye kati kino kye weebuuze nga bwe kiriwo ani akizikiza ogenda okukyekanga nga yerayini ebivve tebikoze eki ogenda okulaba nga tewaliwo muntu akola ki nze kyekirinako okutegeera kuno nze okujja ku social media kuno era byali ntalo za famire naye naziyigamu naziyigamu osobola okubuulira omuntu nga toliimu kukwenya ekisookera ddala bwe muba mutandika okulwanagana wano mujja already nga mwerinako obusungu ng'abantu obuzze bu building along the way ne mutandika okulwanagana entalo zino kati okujja omukasita ayingira mu maaso ga kamera bw'ati n'ayogera mwejjako obuyinza ne mubukwasa kooti y'abantu social media kati oli bw'aleeta bw'aba ng'agezaako okunnyonnyola ekyono kyakoze eki kyaleese kati oli ng'aleeta ekitaalireeteddwa mu bantu kitegeeza mwavudde mu mbeera ey'okwagala ensonga zigonjoolwe naye kati media audience eri kwani mutandise kusinga bwe tolabangako abafumba abalwana olutalo nga terukyayagala kaakati mazima wabula oli ng'ayagala kuwulira buwulizi nti nze nsinze tuli mwani asinze buli omu era kasita mukulu Faruku bw'obanga mu maka go ng'owulira ojagala nnyo okusaasirwa
bansaasire okinyumizeko Hajji omukazi n'akola kino ne nkusaasire ogenda okulaba nga byonnyumiriza sikusaasidde bulungi ng'oyongeramu akanzaali kanogere ddala n'agira bw'ati nengira era namuwa ne ssente zange ez'egindi tosobola kikkiriza nze namuweerera ne ku university kaakati victim mentality nga oleetamu obugundi kati bano abantu beetaaga okubuuliriramu oyinza okuyingira n'ogenda nga victim mentality kati emaze okukufuna oyagala kusaasirwa oyagala kusaasirwa ate mu kino ekirimu kati abantu bakijjamu nga balina ebigendererwa byabwe ya Faruku yafunye emitwalo 8 eyegundi bagirabye emitwalo 15 kati baba amawulire bajja kukola ki gwe kaakati olina kubeeramu n'amagezi bugezi nti gundi ono anjagaza ki bwagira bwati gundi agiza bwati kamera gundi mala agiza bwati kamera yo onyonyolani onyonyolani kubanga mu nsi twerinako obuvunaanyizibwa waliwo obuvunaanyizibwa obusookerwako n'obuvunaanyizibwa obujja obugoberera primary and secondary kaakati ffe abantu abalaba biki bye muyitamu fe abali secondary oba abantu b'omu nnyumba yammwe be bali secondary mu bino byenjagala nkubuulyemu bya miteeko ebiri mulimu gwe tugamba nti gundi azizza omusango ne mubeeramu ne ba victims of circumstances kaakati bwe mubanga mulina abaana already abaana we bali bana abajja ne maama oli already baana bawaka kuba wano waliwo abaana babiri abajja oluvannyuma mulimu n'abalala abaliwawa kaakati abo abaana ba Luganda Hajji namuleeterayo omusango ekyo tekimatalinga kati details tezimatalinga kaakati abo abantu nga we bali a family kaakati abo beekwatako nga bo naye okimanyi nti bo baganye okwerabirira nga bo abasookerwako baagala balabirire ffe gye twagala okuwulira ani omanyi ekiseera ky'obusungu bwe kiba kituusa okulowooza kubeera kutono era kaakati waliwo omukyala alaba vidiyo eno ng'awulira ayagala nkube Hajji ne wabeerawo omwami ali eyo ng'agamba nayo byayogera kati tebitujjira bulungi people are driven by emotions baagala kufukamu bufusi yongeramu amafuta naye the sound of understanding logic okitegeera amagezi agasobola okugamba nti nno ffe nga society kati ekyo kitwongerako oba tekitwongerako bannaffe baba wabye ani asobola okukitereeza era ekyo tebakyagala era bajja kudduka mangu ku vidiyo waliyo aleese bwino omupya waliyo aleese bwino yendowooza yaffe nga society kati nze Hajji Bakaluba ate sitambuliramu ekyo machas ebyo byonna bibaddeyo aleese bwino omukambo waliwo kano kaatadde nze omulamwa gwange oba obuweereza bwange it has never been negative it is about positivity kaakati kyetubuuza mu bo abaana abo ne baba kaakati bagenda kutukamu nga bo singa Hajjati abadde akutuka si be basooka okumulaba ne Hajji be balisoose okugamba nti no waayi tumutuuseeko ku makya nnyogoze kaakati ffe abali eno ebweru tuli bawakasanke tufuuyirira zikola ki zirwana gundi agize bwati kiki ekigenda okuvaayo mbabuulira bino lwakuba bakyabiraba bulabi nga omuliro gukyaliwo naye mudda enfuufu bw'eriba eteredde bajja kumanya nti kyekituufu kye baalina okukola mu byonna basooke bakyawe kamera anti kati attention bagifunye dda omuntu ayinza okujja n'akusemberera n'agamba nti kati ngenda kukuyamba naye nga buli lwaki ayogera nti nno ninawo foundation eyamba abaana ayinza okukubiramu akalango nga tomanyi okitegeera ayinza okukubiramu akalango nga lwakubanga okutegeera okusembayo si kwa buli muntu gwe weebuuza bw'obuuze kiki ekikujja wakaawo ddala mu baana bonna abali mu nsi ababungeeta ki bonna bababuuse some people are just taken by the attention kiki ekiriwo banandabira ku ki
era nze ndowooza yeeno ensonga gye nsoose okubeera ku nze sikola kintu kitrending kwa akireeta unnecessary attention towards you kuba abantu abatera okugoberera ennyo ebitrending olumu baba tebalowooza nnyo bibeera by'abantu nze saagala kutambulira nnyo muyeye gubeera muyeye nze nnoonya nsonga gye njagadde kukolako era kyova olabuze wano ng'obinnyonnyola na bunnyinnyonnyozi siwulire lwakubanga kyekiriko nti ndabe no I don't want to know ensonga nnyingi nnyo eziriyo buli lw'obeera nga olaba amawulire kyova olaba amawulire ge ga drivinga society ge gasetinga agenda kuba bagambye abantu bano mubalowoozese bwe muti nga balowooza kyova ejjo abakedde nga banyiigidde gundi leo bakedde banyiigidde gundi Hajjati atadde odiyenka kati nze sisobola kukkiriza kutambulira mu ekyo but what is the ideal situation leero we tuli olwaleero abaana bali basooke beerowoozeeko nga busaagala kutemera muntu yenna musango naye ekisookera ddala byonna basooke bamala okuggala ennyumba yaabwe attention bagifunye basooke bamala okuggala ennyumba oli ne bwakulumirirwa okwenkana kiddayo otunuulira abantu bonna abayawukana mu bufumbo bwe muba mwawukana mu bufumbo waliwo ebintu ebibeerawo bw'otandika nga muyombaganya omwami n'omukyala otandika okugenda omukyala n'anyumizaako abeewaabwe n'anyumizaako mikwano gye naawe n'ofunayo kyaliwo gw'okola ki gw'obibulyamu ensonga ezo we zibatuuka abantu abo olw'ensonga nti babeera abantu batandika okukusaasira kino kyalibadde bwe kiti kino kyalibadde bwe naye tasobola kujja bw'otolira abaana bangi wadde wabeera n'atandika katugambe oli mukyala obadde waka ng'omwami akola ne batandika okukubulira naye wamulabirira mwapulaninga mwenna asobola atya okujja bakuteekamu obuwawaatiro n'olowooza n'otandika okwerowooleza ekinene nnyo ekisinga ne bw'oli bakubuulira kino kubanga bali ku sayidi yo kati omwami bw'anaakuyita nti mujje muteese tojja kuteesa lwa nsonga nti no baakubuulidde valiyo naye valiyo yeetera okubeera nga eri inflated kati nkubuulira obutabalansinga nsonga ng'okozesa busungu n'okuwaaniriza okuba kususse kati ekivaamu mu kifo ky'okuteesa odduka buddusi ku poliisi kino si kiteese ku keesa eri kuba oli ayinza okukasala n'akateeka kuli nze nkunnyonnyola kifaananyi kirala abantu olumu bwe mubaviira okuwaba kati bw'akiteekayo nga bagenda we baaliteesereza tebateesa naye wamumala okuggwa yonna keesezi nga muzimaliriza nga bagenda bafu kati Faruku tuli ba Luganda omwana wa taata gundi bw'anaafa tujja kusisinkanayo omulamuzi tajja bwe tunaagenda ku lumbe lwa gundi tujja kusisinkanayo wa poliisi tajja mulimu embeera nga yo connection erina kutuuka kiseera ngo obutegeevu obulala bulina okukola ki woodiiringa n'omusaayi tekibanga kati Hajji otunulira scenario bw'ajja kali kavuyo ka family Zula sinabiki bakusibye mwakimanaginga mutya kubanga ne family yammwe nnene basekimwana nnene gwe wakikola otya because mwamala ne musizinga fire ekintu ne kiva wakuba nti kesi zaawukana yammwe yali ndala nnene naye era tusobola okugamba nti family issues zikwatibwa bweziti ne bweziti wakubanga ziba mu levels ez'enjawulo gwe wakikola otya ekintu kye nalaba byalimu okuswaza ekintu kye nalaba mu byonna kasita onyiiga tolowooza kasita onyiiga Faruku tolaba oyinza okubeera n'omukyala awaka nga mukwatagana laavu yuwaani munno abantu wensinga bw'ogiraba bwetambula omuntu we mutuukira ku ntegeeragana eyingira ekisenge ne mweggalirayo ne mweyambula enkolagana ebeera deep nnyo naye bagamba there is a thin line between love and hate waliwo akalayini katini nnyo akaawula okwagala n'obukyawe katono nnyo gw'oyinza okuba nga buli kimu kyonna ky'olina kya mukyalawo gamba bwe ngira bwente mukyala bwe singa sizuukuka kanuka bw'ogira gundi namuwoza emitwalo gyange bwegitete buli ddakiika olaba ne bw'oba ofudde akafune naye olunaku lw'osituka bw'oti olunaku lumu otakukyuka bukyusi mu kkoona bw'oti n'osanga omusajja ng'amukutte bw'ati akalayini kaliwo byonna osobola obbikola amusanze ng'amukutte bw'ati ddakiika buddakiika kyebava bagamba there is a thin line
between love and hate. Gwoyagala olwaleero enkya muyinza okwetwala ekisembayo. Naye nze munnange mu kye namanya mu kino obadde okyanyumiza obadde okyambuuza kali nti how do you manage? Yes. Nga ngendo kikunnyonnyola ekyo njagala nkubuulire olwaleero kyenfiiringa. Era ky'oba olaba abantu bano naaliyagadde nnyo bakkaka ne wajja nako n'oyagala okumbuuza ku nsonga za Junior we zaali. Naye nkugamba saagala nnyo kuyingira mu bintu bya famire ate nga bimensioninga n'amannya ate ddala abantu nga banyiize kuba oli ayinza okuyisaamu eggaali nga tayegadde nnyo kuwulira kubuulirirwako kwomuwa. Naye olwaleero mulimu byentuula nakyogera nako wano ku programu ne ŋŋamba nejjusa ebintu bingi okubanga nanyiigaganako ne baganda bange obusungu bwe buggwa olowooza ofaananako nga muzadde afiiriddwa mwana buli lwatunula mu alubamu ebifaananyi byonna bimutama. Otuuka ekiseera n'otunuulira baganda bo nga obufaananyi buno bwe baba bakubanga edda nga mweyambudde mwenna mubunye ettaka n'otunuulira ekyannyoko kyakula ne kifuuka ekikyalo ekinyirira ne kigenda ne kifumbirwa ne kizaala abaana ne kifuuka kikazi kya buvunaanyizibwa. Nti ogenda okulaba emyaka gye gigenda nga giyita obulamu bukyusa meaning. Olaba nga mwe abatandise okufuuka abakulu mutandise okweziika. Bonyumya nabo emboozi bakendedde eyali agenda mu kibuga tokyasiiba mu kibuga olina obudde bungi n'ogamba isenga gundi twali tukolagana osanga ku weekend naaligenze nga natunywa kacaayi ng'ate kaakati olabye nti akasonga akaabatabula tekaali worth it. Oba twalifunyeeko engeri gye tukola ki gye tukikwasaganya. Nze ekyantuukako natuuka ekiseera tebagamba nti waliwo famire eyatuula n'erowooza oba waliwo meeting eyavaamu amakulu. Ekibeerawo ng'abantu mu famire basowaŋŋanye buli lwe babagamba nti mujje tutuule mu meeting tebakulimba tewabeerawo kyamakulu kigenda kuvaamu take it from me nga mulwanaganya lwa nsonga nti mubeerako sayidi za mirundi ebiri. Buli sayidi eba yatudde edda n'ekookinga biki byeyagala era byekkiririzaamu. Kaakati mwabo abantu mubeeramu omukkakkamu, mubeeramu nnaamwatulira, mubeeramu ow'enkwe agenda okusirika abenga akkiriza naye nga takola ki mu meeting ne mubeeramu oli gwe bagamba nti gumira ku nsonga tokyuka gwe tukumanyi ojja kutuuka. Kati bonna batuuka eyo nga bonna nfuusi bwe basoosezza. Omulaba oli nga ayogera alinga ategeera naye nga mu butuufu ku end ayagala kuyisaawo kyawa kyoli. Ebintu ebyo bisinziira ku ndowooza na ntegeera y'abantu. Ffe twatuulanga mu meeting naye oluganda olw'amawanga amatabike nga bw'onaalaba Hajjati bw'abadde ne Hajji ogenda kwekanga ng'abaana be yazaala mu Hajjati ono amusibya bagenda kutwalamuuko emmeeme ya taata waabwe bagambe taata nedda. Kati ate bali abaajja ne Hajjati batwale maama. Byonna bibeerawo nti oluganda lubeerawo ensonga ez'omu ddiiro ne mubeeramu n'ensonga z'omu kisenge. Bino ebyange tebiriiko sayidi by'abantu bategeevu oli bw'aba ayagala kuwuliriza kutegeera. Kaakati n'abaana ne bwe muba mugatta taata nga naye bamaama baawula ebisenge bino we mujja okutuula mu ddiiro ensonga muziteeseza mu ddiiro naye wabeerawo opinion ze baba baakoledde mu bisenge. We muyingira wano ebiseera ebisinga buli omu kyayogera kisinziira ku kye baayogedde mu kisenge. Mama ki kuba mmwe kyabakkiririzamu ba mukikola ki mukimanyi. Ne muganda wazaalibwa maama omulala omulaba aba muganda wo naye ate tosobola kukkiriziganya naye kusinga wo. Era owa maama mugira bino kale ku lw'obulungi bwa famire naye ng'era olaba mwagala kunyiga kye mukkiririzamu kyekibakola kikola ki kyekiba kiyitawo. Kati nze ekyaffe ekyatuukawo kababe bange bembeera nabo buli omu nagaana okukkiriziganya naye. Nalaba nga distraction ng'esusse ng'okwata ssente n'ogenda olaba wa poliisi kwegenda oli n'agenda n'alaba omulamuzi kati ng'ogenda n'ogamba ffenna tuli ba musaayi gumu naye nga kye tuliko buli omu afuba kulaba nga amalirizaawo wa musaayi gwe. Naye ffe emyaka gye tulimu abaana baffe nga bakola ki balaba. Kati olumu obusungu buno bukusiza ekinene ekigenda okusukka generation yo. Lwakubanga gwe wakoze eki wanyiiza olina kyoyagala oba n'oli ayinza kuba yakuzzemu buzzi bubi ng'oyagala kumulagako
osobola okumumaliriza naye nga damage gy'okola egenda kusukka ne generation yo bameka abasikidde abalabe b'abakitaabo nga tamanyi na nsonga zaava ku ki omuntu n'atandika n'agendera mu ekyo ng'alina obusungu obukola ki obuyisewo nga takyalina obwettumbuzi takyasobola na kulowooza kakati natuuka ekiseera nga ndaba batuyita meeting n'otuula n'olaba akaana akaakusanyukira nga taata salaamu aleikum ne kafukamira ne kakubuuza akamuganda bwe mulwanagana kati ate ne muvaako waya nojja olumu ga abaana mubajjeewo nagenda okulaba nga kyensize si kyekyo nga tekikyakola kati ddi lwokoma okwerowoozaako ng'omuntu otuuka butuusi n'ogamba naye omanyi bino ebyange kambimire ku lw'obunene bwakiri kyonna sirifaalinga ku gundi eri kati mbuulira kubuulya kuli jjeno kubanga omuntu ajja kukatema nkugambe omuntu bw'aba awuliriza bino abalaba kati ayagala nkoone ku kiri buli ddakiika naye nkubuulira ndowooza esobola kumaliriza nti nno ewabeera abantu kuba kakati egyo emisango ogenda gisanga kati mulimu bakojja mulimu basenga buli omu yateekinze dda side naye abantu abeetugumbula tebagenda kwawukana because they are connected by blood kati mulimu omuntu oba ennyo ow'ensa yagamba naye gundi gwe tukigambyeko alina okukimanya era bwe tuba tukimugambye of what importance is it naye kati ow'amawulire ajja kaakati okulaba yano ali ku mulimu era bw'onaaba tokyatrendinga tagenda kuddamu kuyita kati ye bwajja naye ng'olabye bwe buli kyayogera ekyo agamba mpaayo ekinankolera follow mpaayo ekinankolera view kati gali amagezi olina kufuna muntu mukkakkamu asobola kukugamba nti senga weggaliddeko mu kisenge emmeeme n'efumba ebigambo ojja kutandika okulaba ekituufu kati bw'otunuulira ebintu bino nga bwe bitambula ensonga yazze endala naye tugenze okumaliriza nga muyingiddemu issues era anti era abakomentinga kweno keesi bajja kwokya nnyo ababuukira etokota bajja kwokya nnyo buli awa opinion ye right now ajja kwokya the best thing to do right now kugezaako kukumaakuma abantu bano bagezeeko okukkakkana olaba emisango bagambanga nti gundi yasse omwana mu 2009 ne bagamba trial egenda kutandika 2022 rather 12 ne bakiwamu emyaka 2 oba 3 lwaki amawulire ekisookera ddala gasobola okusweyinga gasobola okukyusa obujulizi genda olaba omusango gwa Simpson mu Amerika gwatuuka ekiseera nga tekuli ku Simpson yasse mukyala we ne laava we ne gudda ku baddugavu nabeeru lwaki mawulire gateekawo abaddugavu batunyigiriza kaakati bali abaalinga mu musango ogwo baayiga how to play it out ne bakazanya yes once you can appeal to a human emotion you are good to go tunulira bujulizi eto emotions ziba era oli olugiramu bwati kaakati bwabanga musajja wange wakaba munyigiriza ogenda omulaba byonna byayogera kaakati abakyala batukola bwe bati abakyala ng'omanye wakaba munyigiriza bulumi bwajja keesi eno tasobola gikwata mu butuufu wabula agiteesewo kusinziira ku bulumi bwakola ki n'abakyala olwaleero we balaba ebintu bino tawanayo budde kutunda ku lusaidi zeeri wabula akwata keesi ye n'agikwata agimajinga neyiye wategedde dda waliwo basingo maamu ababi waliwo ne basingo maamu abalungi kaakati gwe bw'otandika okukikwata nga olebolinga bulebolinzi singo maamu bwe buzibu era abantu wabawulidde nga batandika okuwasa omukazi eyazaalako okwodere bakitandise dda bwe batyo kati bo bakutte balebolinze kifaananyi mu bune ogamba nti waliwo basingo maamu ababi waliwo ne basingo maamu abalungi kati kitegeeza si bonna tobazinga mu kibaketi kyekimu abantu abalungi gye bali omuntu abeera muntu
those circumstances zinzo mufuula kikyali naye tokikwata n'otandika kigeneralizing abantu kye batannaba kumanya kyova olaba nti nze njagala keesi bwe ziti zisiriikirire zive mu kutrendinga zirina abantu bangi nnyo bezikosa waliwo omuntu kaakati eyawasa mukyala we ng'alina abaana naye nga bakwatagana kati buli obalaba bu vidiyo weebuti bubatta awaka bubamazeeko eddembe okitegeera as a society we have to be responsible kati ng'omusajja waali awalabirira bulungi abaana ayatandise dda kati naye okuvaako waye atunuulira abaana bali we boogera ku musajja oli bayinza okuba nga batuufu naye kati kiina bwe kimusiikuula emmeeme n'atyamu kaakati kino weekiri naye tukyono tulina famire endala ze tumaking uncomfortable waliwo kaakati alina alabirira abaana abatali babe kati golooza bino biba bitrendinga bo batudde batya mu madiiro gaabwe oli n'ateekayo audio bannange wosanga omukyala yazaalako dduka buddusi kati abazaalako bawulira batya ng'obakutte ng'obatwalye tube babuvunaanyizibwa nga twogera ebigambo kubanga gyebali ate gyebali kati bw'aba yazaalako misikini nga bbaawe yafa oba omusajja nga yali omumisi kuba si mu bufumbo nti buli avaayo yabeera omubi oyinza okuba nga oli mulungi naye nga wogwa ku musoswangule nekibigaana kati lwaki bakumma chance endala lwakuba wazaalako kakati ffe twagala tukiwa abantu nti omuntu circumstances ze zimufuula nti mubi omuntu omubi abeera mubi n'omulungi abeera mulungi regardless mulimu omuntu nga ye okubeera obwasinga omumaama ojja musangayo nga muntu mulungi n'omulala nga mubi kati bo bano abantu bakikutte bakigeneralizinga ate njagala omanye abantu boogera kaakati kikitandika ku fiitinga situation yaabwe nga bo ng'abantu kikyayitamu awaka tayagala kumanya facts kyova bino okugamba ebyokugenda nga amawulire gawoggana kino bwekino it's not good for the case yobaawo ng'ate ye nga omwana ono we bakimutuusaako naye nga ebisigadde tayagala kumanya kati kyenva nkugamba nti kaakati kyolaba olwaleero you are seeing emotions at play buli gwe kaakati olutalo lwa Palestine ne Israel toluwulira osobola okumbulya ddala details zaazo ezalukozinga naye nja kukanga nga nkusanga kati wagira Palestine lwakuba oli musiraamu ngenda kusanga omukatuliki ng'agira bw'ati abaana ba Isirayiri Mukama Katonda ababeere mubuuze details ziri zitya once you can appeal to human emotions tezaagala kumanya mazima zo zigenda by natural setting baatugamba ki kati kyova olaba toyagala ku influencinga kintu nga bwekiti mukijje mu media kitandika okusukuma signals batandika lwaki avumye abakyala nange empagira kino case study genda olabe musango gwa J. Simpson mu America gwava ku mazima ne gudda ku muddugavu na mweru mutunyigiriza lwakuba ayiseemu owaffe era gye gwakkakkanira nga Simpson omusanga agukoze eki naye nga amazima agawedde agasembayo Simpson yatta omukyala naye emotion zayingira nga omusango obutagusinga America egenda kwaka musango ne badi grave tefitinze nga mudda kati ku technicality rather than amazima okutuuka mu kimaliriza kati kyovola bankugamba this case is not good to be in media kubanga omukazi we yajja mu media yaleeta rape case ne tuva ku rape yinda property tuva mu property gye yava mu basajja tuva mu basajja kyate no yabbali tuva eyo kyate no alina ideas enjawulo kyate mufere kyate ono Hajji kyate anywa enjaga kati byatandise character assassination bina piara kati buli omwamu muli ayogera kino kati ensonga entuufu yavuddeyo lwaki kwagala buli omukakasa kooti y'abantu n'olaba n'abantu abategeevu abaali badde babanga bawabula bagayidinga mu nsonga efaanana bweti bawa opinion ate zisiikuula mmeeme okitegeera bawa opinion zisiikuula mmeeme gundi mugamba agire bw'ati ate gundi ayogedde kido tebyetaagisa wabula kukubiriza abantu gwe muzze kuyamba ate kati lwaki mubiteeka mu mawulire tukole ki tuli mu character assassination character assassination kyekitambula kati who is who
yati atawala ettaka lya gundi yataka gwe weebuuza of what irrelevance is it ku case lwaki kati ebyo byonna bigenda kumalibwawo nze kiri kyembadde ngamba nti abantu balekerawo okuwa opinions zaabwe ku kintu kino kiddeyo mu nnyumba bakitadde kyazzemu anti era be balina kaakati obuvunaanyizibwa bwe batawa muliro abantu bajja kutuuka ekiseera basirike ebitrending ojja kwewuunya ekijja okubeerawo wiiki eddako kijja kubeera kirala naye bwe banaagamba nti no bakisigalemu ebe bajja kusigala nga bakyawaayo content buli omu akkakkane ekirungi kya byonna kati oyinza ogamba omukyala yabuliddwako obuyambi bwe yabadde ayagala n'agamba kaagende ku media kitegeerekeka bw'abanga kaakati bwe yabufunye obuyambi oba just attention anti ofuna attention abanene bano ne bajja kati bwaba nga bazze kati batandika okubayamba oba baddala ng'ekigendererwa kyabwe kyakubayamba muyinza obutakikolera musajja oba obutakikolera maama ne mukikolera abaana balina mikwano gyabwe kiri tekisigala nti ono si taata wa gundi kati oli bw'aba yayinoonye nga ddala kuyoonona bwe kuli naye taasa omulala omuntu kubanga bajja kugira bagamba ono taata we yagize kino bwoti kati bayeeyo oli victim of circumstances mu kikolo olwabali oli bwekuba saidi emu eyinza osirika ate saidi emu nesigala ng'ekakasa anti kati kyetugamba nti ate saidi eno nayo ntigamba ayi nga bannyonoona akasooto nga kangi nono naye n'ata ku audio ate era nga ndaba bwe kibadde kitambula kati bonna be bayita bapyara baabwe basirike bonna be bayita bapyara twagala mazima pozi nga byakakasa pozi nga byakakasa obusungu bulimba bakakkane basaasira abato bali sigamba kino nti oba Hajji bamwejjeereze sigamba kino nti oba Hajjati akole kino nze era olaba saidi yange nfube nnyo okubanga siwa opinion yange ku case specifically naye ngamba the ideal situation should be omukyala abadde awulira nti anyigiriziddwa yeetaaga kuyambibwa kaakati afunye attention gye wali kuba okujja mu mawulire gakuyamba okufuna attention eyo kati engeri gy'abagugumudde owekitiibwa Nakiwala wuuyo omulaba abiyingiddemu waba nga bamaze okujja kati tubeegayidde nabo ne babayamba tebayambira mu mawulire fayiro bagitambuze already okugenda mu kooti tebine bya media ebintu byonna ebibeeramu abaana baleme bateeka ku social media kubanga bebawa obujulizi mujja kugenda nga mumaze okukola content wammwe mujja kugenda nga mumaze okulya obusente buno bwe babawaayo fayiro okutambula buki naye balinga beetaaga okuba bonna taata ayinza n'okuba nga agenda kubeera yeeruzira ebbanga litambulire ddala naye bano abaana bagenda kusigala nga bali bonna ate era emikisa gijja kubaawo nti bajja nakuba ku kijja kyekino so bakyetaaga tomanya omanya ebiseera bireeta amazima ebiseera bikyusa ensonga gwolaba kati nga temusobola kwogerezeganya gwe temusobola kukola kyojja kwewuunya emyaka 10 nga giyiseewo omusinkano omugaayi wayiye gwe muli bulungi nga mwasiibuliganya akyali mwana muto omusange ng'ekiwalaata kigudde obudde butambudde munyumye ng'ebbanga limaze okuyitawo akako obuntu bulamu tekaggwayo buuza ku bantu abaali batabuseeko bo mutabuka simu abasoose bibaddeyo naye enkwata y'ensonga yegenda okusinziira beginning y'enkwata yakyo nayo tuyinza ogibuusabuusa nga tebinnajja mu mawulire bwe kibanga kyaliyo omanyize njagala nnyo otegeere omukyala bw'abanga yagambye nti kaŋŋende mu mawulire nga kakeesi nkatwala bakanyooma bakola batya ayinza okuba nga yatuuse awo muzadde ng'alaba kaakati ayagala okuba kuwaalaala akole ki ayambibweko kati ffe kye tugamba waalaala ayambye kaakati wafunye attention era n'abayamba kati bakola ki bali willing kaakati bayambe kati ate tutandika okutaasaako ne ku image ya family already oli ayinza okugamba nti already kyawedde dda kati so kyalina kyota tewaliwo biri n'ennya byawukana omuliro gwe mwakumyemu gwe guba gwabadde ku bbiri we mwongerako ebirala gutuuka ku nnya ate nnya esingako obunene
kakati tosobola kugamba nti nate na ebisooto binsamukidde enkola ekikantulire ddala mbituulemu akomunda kayinza okuba nga ko kakyatukula naye bw'onaabituulamu nako kajja kukola ki kajja kuddugala lutuukako ekiseera ogambe nti nno omanyi twalibadde tukomawo okwana abantu ababuulira abakola analysis mu nsonga zino baleme kuteekamu nnyo emotions abantu bajja ne batandika okubuulira ne batandika okwogera ebyabwe nga boogera kusinziira ku bulumi bwabwe ne bagaana okubusibaku wali okutandika gwe kyonna ky'oba oyogera weebuuze kigattako kisobola kuba ffe kaakati tulwana kujjawo buzibu amazima era tusobola okugafindinga naye nga n'obuzibu nabwo tubuminimizinze ate n'abala mulimu abantu mukulu Faruku nze ngezezaako nnyo okwogera abantu betusuubira nti balina amagezi agategeera ogenda okubeeka nga batukolako damages ze tukyakyasobola ate naffe kwebeera kaakati ffe abalinamuuko ku ntegeera ey'obuntu bulamu batukosa n'osanga omuntu olw'olwaleero ng'akugamba nti nno simanyi namanda ayagala semanda lwakubanga ye akikkiririzaamu mulimu ebintu ebigenda okuddayo nga bigenda kubeera ku mpisa mulimu ebintu abantu abo bye boogera olumu nga byesittazaabamu ku ffe gwe bw'oba okiraba nga is okay for you do it naye ate mulimu olina okutegeera society gy'okipreachingiramu bweba tekikkiriza gwe respectingako okwo ku bantu abalala biki bye bakola kubanga ebintu bino obiraba we bibeeramu bitandika naffe twaffectingiramu kuba abantu in general batandika okugamba obalaba abo kati abasiraamu twafuuka nkoko njeru tukola akantu kala tewali muntu akola kyabukyamu ne bagamba nti no Omukatuliki baamukutte ng'akola kino ne bagamba abasiraamu omusiraamu baamukutte akola kino dakiika emwoyo tojja kuwulira linnya lyo ojja kuwulira Hajji tebaliteeka ku lwaki Hajji kyekikola ki Hajji anywa enjaga tebakikola muli nkoko ba Hajji yes kyanguwa mangu okukola ki okukola amawulire nkoko njeru kakati mmwe abasituka ate n'otandiko society kigyolimu okubeera nga kyoyogera ne bwe kibanga kituufu amagezi gagasembayo gakugamba how does society perceive this bakiraba batya information eyinza okuba nnene information egitegeera etya Faruku mulimu nze ekyokulabirako kyentera okuwenya abantu kigambo kyangu olaba ekigambo obukafiiri tekisi kivumo naye kitegeeza butakiza naye gwe olina kubuuza society ekitegeera etya ayinza okiprocessing nti kigambo kitegeeza muntu atakkiriza ffe kye twakkiririzaamu kati n'olaba n'otuuka nze n'enfiirwa nina neighbor wange Drake najja nina nye Joseph najja ne tutuula awo bonna bazze kunziikirako omusajja n'asituka n'akwata akazindaalo era n'olekawo omusiraamu munno n'oleka okumuyamba n'odda ku bakafiiri that is being oblivious to social cues oganya okutegeera entegeera eya bulijjo naye nga we yabadde alwala ekiro nga bamutwala mulirwana Drake eyamututte era yafiiridde mu mmotoka ye omukafiiri kati gwe totegedde kyoyogera mu ntegeera yo bw'obanga owulira nti naalyagadde kuyamba gundi lwa busiraamu ddala bw'okisituka kazindala owulya bw'oba okyogera kiwulikika kitya ng'omala ng'ogamba kaakati ate ffe bakyatuwa ebifo mu gavumenti babiwa beegindi okitegeera gwe kati minzaani y'amazima egafuna etya amazima tegasobola kubaawo nga gaapulayinga ku ggwe wekka ne ku balala oyinza okuba ovayoletinga abalala nga ggwe okiwulira nti kyekituufu naye sooka weebuuze abalala bo bakiwulira batya obutegeevu awo we butandikira ffe kyova olaba batufuula nti tuli basiru naye twagaana okukkiriza bye bakola lwa nsonga nti nno twagala nnyo rights zaffe okuzenjoyinga tulina okumakinga sure nti tezivayoletinga balala kati abantu bali wano balina ennono zaabwe maakyazi tozikkiririzaamu olina ebirala by'osobola okwogerako teachings ezimu zibeere nga ziri enclosed. I think waliwo teachings tukitwale nti bannaddiini bonna waliwo ezinobera indo yes
gwe kakati woba chachi ngo ebintu byoyinzo katoliki asaba ategere dini ngasobola bitegeera wa mu chachi ni waba wana omukatoliki wa atasaba nga kimulisa nga tajja kitegeera gwe kakati bw'oboogera lwaki abaana bo wali obayigiriza ebyasenga tewabatwala mu ddiiro lwaki sigamba nti kyolaba nti kyali badde kituufu olina kubanga okikola ki okyogerera mu bantu mulimu ebintu ebimu ebiri ng'olina okutunulira nkyogerera wa kubanga bwe kigenda ku mikutu gino tekyawula nti gundi you see ekicrowding entegeera y'omuddugavu wano mugambe ku kalicha mugambe ku ddiini buli omu wabaako nekyakkiririzaamu okutegeerako tekusaasira muntu mulala naye era Mukama Katonda bw'akusaasira ng'ebyo osobola okulowoolezaako ku mulala obeera bulungi nnyo ogamba omuntu fe abamu nze ndi musajja musiraamu n'ekyo okukyoge okuŋŋamba nti nze Ssemakula mpase Namakula tekinzijira tekimpoomera saaga kinneesittaza n'okunneesittaza nga mpulira omuntu ng'akikola ki ng'akyogera kaakati bw'obanga y'agenda gy'odrivinga ku agenda zonna ezirina okuba nga zidrivingibwa daba we baleeta kaakati omuntu nga Hajji nga yakoze kino olowooza genda mu comment section otunule nga bagamba abo we batyo anti bakigamba nti no tikirinamu mutawaana kubanga gundi yayagalanga omwana wa gundi gwe genda ola nga bakwata ka video nga bakasala ng'oli akugamba nti omwana wa sengaawe sokka okumuwasa nga bagamba abo bwe batyo bwe bagina okujja oteesawo embeera nti tebabagaanira ensaayo gwalina ogibuulira abantu lwakuba abantu baagala beefuule nti ddiini abayingira nnyo balina ekintu ekyayo nti neekrowdinga n'okutegeera okwa bulijjo okitegeera abantu bonna batuuka ekisanga bagamba naye abo tobagaanira abasajja abo okawulira abasajja abo abato babafumbiza nga si bonna n'amateeka g'ensi gye gali ekikulu kukulemberwa abantu ba Kibogwe ate nga bo balowooza omanyi oli bw'alaba nga ayagala okigiramu awo akikkatiriza ddala nti nalina authority ng'atabulamu olulimi olutali lwawana wajo nga wakulaga nti nno gwe totegeera bw'oba tosobola bitabula bw'oto totegeera bw'oba naagamba nti naajo akalo yayogeddewo yakyogerako ngaani beetwala nti be bakirinako monopole wali estate ava eti eri ava kuyiwa nkokota gyatutegeerera nkubuulye buli lwe mweteeka ku mbeera efaanana bwetyo tebabagaanira gwe wennyini nye gweweteekerawo embeera nga baga naye nedda Hajji Bakaluba nedda ekyo takisobola nze waliwo wano ekyanneezingako okwo okirawo ekyabeerangawo naye nga abantu baga naye Hajji Bakaluba tasobola omusajja oyo kigambe kitya kyajja naye Hajji Bakaluba omusajja ota era oba oli awo abasajja tobagaanira abasajja naye nga oli agamba naye omusajja oyo mumanyi teyali kwegamba oteekawo embeera waakiri bakugaanira era amazima we gagendera okuviirayo oluvannyuma ng'olaba naye omusajja oyo ne bw'aba nga yakikoze waakiri yalibadde yamugamba edda sirika mwetweteeka mu tageti ne tubeera vulnerable kati oli agatta kino ne kino ne kino n'agamba ye ndowooza yaabwe n'aleeta akatambi koono tewali kizibu kukulemberwa tewali kizibu nga kukulemberwa abantu batalina bakulembera ye problem tewali kizibu ate ne bakkiriza bakulemberwe waffe gy'osanga akavuyo akatategereka tewali amanyaani akulembera ani buli omu yenna de arrogance de kibw'obatunuulira ogenda n'obatunuulira n'ogamba ate nga balowooza okumanya biri kwe kutegeera kwako n'okusemba oyinza okuba ng'obimanyi naye ng'oli musiimuzi kati kyova olaba bino ebintu n'abantu bajja kati bakyayogera bwogezi anyigirizaako sayidi abantu nga batabuse fuba kubeera wakati kuba bo tebakyategeera mu abalina okuba nga bategeera mu abali nga we wagambye omusanga ng'ewaka bibi bamutabudde atandika abakyala mutukoze bubi abakyala si bwoto bw'oluŋŋamya sooka obakubirire gwe sooka obakkakkanye
musooke mukkakane naye ekyo kitegeeza nti n'amazima mugenda gavaako. Amazima sigega obusungu si bwe bujjeyo amazima. Mumala kukkakkana wadde tukkakkanye nga tetukyeweereza bisongovu gwe gunaaba gusinze alina okusasulira. Baga nti n'owuwa ogumusalira we gumusinga n'omuyambako okuliwa. Ne bw'olaba ababadde lwaki olamentinga ebyo? Obutegeevu bw'okumanya nti nno ne gwe basibye agenda kubaako n'ababa abagenda okusulawo wali. Tukoze tutya? Babadde baagala mmeka? Tumuggyeyo tutya? Bonna basigala bantu. Ate abo bonna nga be bakuŋŋaanya esi family. Tubakuŋŋaanyizza tutya? Ekibonerezo kyagenda kukifuna naye nga abasingako obungi tukoze tutya nga tuminimizinze obulumi obubaddewo. Si kugamba nti nno gundi agize alina kukolebwa kino bw'ati. Nalaba nze wano omusango gwali gwa Ssebirumbi. Bwe baamusalira okufa ffe twali tukyali baana bato. Naye nga tuliko ng'aboogera ku leediyo bagamba banne omusajja bakoze bubi. Abaliwo mu biseera nga bagamba bamutte baatukola bino. Omwana ne bamuteekako n'akaaba n'agamba sigenda kwerabira bigambo taata bye yasembeyo kuŋŋamba. Yaŋŋambe nti kino nti Majors omuntu abeera kyabadde asigala kaababe. Kati muyinza omutwala naye ne mumutwala nga temukosezza ate balala kuba bo basigalira mu image eri obwe buntu bulamu. Ne mu America obulawe bana bakutte bakugamba onayagala kusembayo kulyaki. Obubaka bw'obusembayo bugenda kubeera ki? Tutegeera nti ogenda kulumizibwa naye ate bali balumizibwa kati it's justice. Kati tukutwala naye kati Hajji justice tugifunye tutya mu keesi eno nga bwegenda maaso. Ekisooka ngambe tuveeko zikakkane because yo public aba machi ekyagala kitambule naye anti society yaffe naturally eyagala ebifudde. We feed on negativity. Teri wano muntu ayogera kintu kizimba abantu gwe baagala. Balina obulumi bwabwe, balina fitina, balina enge, balina ebyabwe ebibasumbwa nti webalabako ekyomulala nga kimunyegereza bakkakkana mu mmeme bamanya nti tebali bokka. Era we balaba gwe bitambulira obulungi eyo kimuyisa bubi. Yeeyita ki? Ye society. Kaakati kino ye mmere gye baagala. Eyo emmere yo ye mmere eriwo si kuwona. Naye ng'ate enkola entuufu kyali badde how can we minimize this much as osirise nnyo kiki ekiriwo naye ate alowooza bamwagala tebamwagala. Abamwagala ne energy kaakati emuvaako efeedinga mbala tuyambe family eno nga tugigezaako gigamba kukkakkana. Nze siina gwe ngusalidde era kyova olaba singira mu details mu mateeka agamba nti oba olinga agamba Hajjati abiveeko. Nedda Hajjati tabivaako agende wabanga waliwo obujulizi bwonna babukola eki babuleete amazima gabeerewo nga gabeerewo mu lwatu. Bagambe nti gundi yakola kino kaakati tumusalidde tutya oba teyali lwaki mwayinoonya erinnya